ekigambo kya Katonda omwoyo wa Mukama kye kigambo kye kyava agamba nti muliweebwa amaanyi omwoyo omutukuvu alimala okujja ku mmwe bassebo ne bannyabo amaanyi si gaggagga wala bugaggawazi gokka naye n'amaanyi ogaana okukola ekibi nago maanyi. Kiwandiike amaanyi omwoyo omutukuvu gaatuwa si gaggagga wala bugaggawazi kyokka naye n'amaanyi okubanga olina muli akugaana okukola ekibi mulimu amaanyi agagamba don't era n'otokikola ago nago maanyi era tugeetaagira ddala. Olwekyo bw'agamba nti muliweebwa amaanyi omwoyo omutukuvu alimala okujja ku bulamu bwammwe kitegeeza oweereddwa kinene. Abantu bafunye ssente naye nga tebalina maanyi gabagaana kwonoona ne yeekanga ng'okwonoona kumwonoonedde ssente ze kubanga ojja kufuna endwadde ez'ekikaba nga gye zivudde toyina maanyi gagaana gendayo. Abantu bejjanjaba endwadde ez'ekikaba nga babaddeyo babayoola endala wangi. Abantu bejjanjaba endwadde ez'ekikaba nga bwe baddayo bwe bayoola endala. Kabe kasinga obunafu buba bungi nti akusiigira ddala ebirwadde ate gw'oddira buli lunaku kubanga owuliranga bw'ota omufune obulamu bwo bulina ekitundu ekigenda okuvaako kigweri. Abantu bafuna ssente ne bazinywamu omwenge buli lunaku ne bayisibwa bubi n'emirimu gyabwe ne gifa naye ng'omwenge taguvaako. Talina maanyi gamugamba nti talina maanyi gasobola muziyiza kukwata ccupa ya mwenge. Kyenava mbagamba emabega eri nakati nziramu mbebalizeeko Katonda ate nammwe mwongere okumwebaza nti wadde tonafuna byonna naye akulonzeeyo mu nsi oli ku waiting list. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Wadde tonafuna byonna naye akulonzeeyo mu nsi oli ku waiting list. Ago ge mazima. Omusajja ng'ono jangu wano pati. Omusajja ng'ono eyali mu nsi n'agimatira teri muyimbi wansi atamumanyi nga bamanyiganye face to face. Teri muntu mwononefu mu nsi nga tebamanyiganye face to face nga se kumanya nti yagendangayo abalabe wabula yakolanga nabo n'abamwe bamulaba tebakkiriza nti yalokoka. Ekituufu kiri nti tannaba kubifuna byonna naye manyi ng'ali grateful kubanga Katonda yatandika omulaga nti kaali kasasiro biri byali bibi byereere wali wavundu nnyo wali kwegamba ate kati nga pati bw'akulabanga ebyensi bikusika yeewuunya n'akusabira okome kumpi kubanga yatuuka ebuzibu ono. Akusabira okome kumpi era kyova olaba afuba okuba nti kyonna kye tukola afuba okulabika nti akikolera amakuba ga social media aganaakituusa mu baganda be ne bannyina kubanga ensi tuli ba Luganda. Abaasigalayo nabo balabeko bamulaba ne babuuza naye obala kaki walokoka oba olina koobala obala kaki talina kaabala gw'ologgulu naye okuba nti waveeri n'oba kati ng'otudde oli ku waiting list olina essuubi olina ky'olinda si nsonga oba kijja ddi w'oli weebalizeewo Katonda. Genda weekolera emirimu gyo. Yakwata TikTok oyo pati bw'akunyumiza ensi naawe obanga ogitambudde agikutambuza mu bigambo n'okomaawo n'ogalekera saagala kweyongerayo. Atudde buli muntu yeetegeeza emyaka giweze kati alina amaka ge alina abaana be alina obuweereza nga sinze nabumuwa
yabwetandikira yekka. Yabwetandikira yekka ku ssimu ze. Yasooka n'atandika obuweereza obw'okuzina kubanga mu nsi yakolanga gwa dansi. Kafulumu dansi owa buli ngeri. N'atandika be baatandika Chosen. N'ayigiriza abavubuka amazina mu church. Kati obuweereza bwe ne yeepimira yekka, omwoyo n'amupimira. N'abalika kati Chosen terivaawo. N'aseetukamu n'agenda ne yeetandikira obuweereza obulala. Tugenda omulaba atandise okukwata essimu. Bwe twalaba ng'ayaayaana, yenna ajjudde bitatu. Kyobalaba nfubanga bwe nsobola okulabika nti abantu abalina amaviiri n'abalina ttatu njagala babeere mikwano gya chachi eno, kubanga Katonda takyusa ttatu, Katonda akyusa mutima. Katonda takyusa nviiri, Katonda akyusa mutima. Olina bw'abazze n'amalwano bbanga kimumulekerenga enviiri ze. Olunaku luli kyakuma kyange egyo emyaka agisusse ne yeesalirawo n'agamba ne ndowooza kati ate ngende ku leva eno. Naye omusajja ono pati wa mugaso mu chachi nga tewali yamuwa mulimu. Wabula ng'anoonya engeri gy'asobola obatuukako, musirise nga bw'omulaba talina by'ayogera. Ayogera mu bwongo n'ateeka mu nkola. Ayogera mu bwongo n'ateeka mu nkola. Kati yaweebwa amaanyi gali ag'omwoyo nti ebintu byonna bye yavaako ebyali ebyensi tekuliko kyamusesemyanga, tekuliko kyamubutulanga. Naye ne bw'okola otya tasobola kuddamu kukolako n'eki, si ku lulwe naye ku lw'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Wandizikubidde ddala kubanga tutuula mu chachi oluusi nga twagala ssente, naye nga ssente esobola otufukira ekikorimo.